Manya bampita mukyala Aisha Kasozi ndi mukyala mutuuze w'e Katanabirwa nkolanga chairperson LC wano Katanabirwa naye nga mu kifo kya Honorable Bingi Patrick ku lukiiko lw'enkola ng'omuwanika nzize wano Entunda olw'okugulawo tonamenti ze ez'ebyemizannyo olw'okukulaakulanya ekitundu ekya Butemba Kawunte olw'okwagala okukulaakulanya ebyemizannyo mu bavubuka. Ebirabo byonna tuzze nabyo tewali buzibu bwonna. Tonamenti tuziguddewo olwaleero Entunda ez'omwaka guno, so nkimukakasa nti zigenda kutambula bulungi olw'okwagala okutwala abavubuka mu maaso. Abavubuka nga bo bazaagala olw'okubeera nti bakulaakulanya ebitone byabwe n'okusobola okubeera nga bakola exercise naye ng'ate ebirala nabyo tubiteekateeka okusobola okulaba nti tubiteeka mu bavubuka okusobola okwongera okuyiga okubeera nti bakola ate ebisinga ku ebyo. Omuzadde nkubiriza nnyo abazadde tuweerere abaana baffe basome ate tubayigirize okukola. Abaana bayige okumanya ki kye baagala basobole okukola biki ebiri bagasa mu maaso. Benyigire nnyo mu kwagala okukola okusobola okubeera nga beekulaakulanya. Amanya Waswa Robert, kansala wa Entunda Town Council. Emigaso gy'emipiira gino mulimu emigaso mingi. Mulimu abavubuka okutunula ebitone byabwe, ne mubeeramu abavubuka okukola obweggasi, ne mubeeramu abavubuka okumanyaganya ne bavubuka bannaabwe okubeera obumu. Mboyi Derek kuva Entunda Town Council. Ndese timu gyendese njo kya byuma nina workshop mu Entunda Town Council. Kino ekitundu kyennyini kirimu emipiira gino. Nange ndeseyo timu eyange gye bayise Derek Metal Works FC. Era yange era nza giteekamu ssente oba engeri ennyango oba tugiyite manager ze manager waayo ngirese mu tournament eno eya Bingi kusitula abavubuka bannange batesitesi mu ngeri emu oba endala babadde batesitesi balungi. Bintu bitambulidde mu budde. Fine waliwo omupiira saa zino ogusambibwa obudde era bwe twagoberedde fix kyanga bwe yafulumye n'essaawa ezabaddeko era bye tugoberedde. Managers bange oba tiimu endala zetukolagana nazo saba tukwatire wamu supportinge tuwagire omubaka waffe Bingi kuba Bingi byatukoledde nze yantuusiza ku kino badde sisuubira. Manya nze Sekyanza Ivan, manager wa Mandela FC. Tetubeeredde nzibu kubanga sofa emipiira egisooka twasobodde ogiwangula era tusuubira nti tejja tukaluubiriza. Musuubire buwanguzi ate tugaba abawanguzi paka constituency level kyembasuubiza olwaleero ku season 2. Twasobola okuwangula ekikopo ku level ya town council ne tusobola okugenda paka ku final kwe baatukubira constituency level era nga gwagwera mu penalty. Mbasaba tebaggwamu maanyi beeyongere okukola kuba naffe twakikolerera. Mbasuubiza banaaba bakitaddemu amaanyi ne ssente bajja soofuka abawanguzi nabo mu Bingi tournament. Kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi